Akakiiko ak'ebyamateeka omukiiko gw'eggwanga olukulu olwaleero kazzemu okuwulira endowooza z'abakungu ssaako ne bannayuganda ab'enjawulo ku bbago eryaleetebwa omubaka wa Igala West Rafael Magezi ery'okugya Ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Olunaku olwaleero kawuliriza ebibiina by'ebyobufuzi omuli ekya DP, CP n'ebirala awamu ne Ssaabaminisita wa nnyaffe Uganda Lwahakana Rugunda. Ono ategeeza abakiise nga gavumenti bwe yasalawo okuwagira omubaka Magezi olw'obukulu n'obulungi bwalyo eri bannansi. My opinion is that many things have changed, both in politics and in many other things. Views change, people's ages change, thinking change, and therefore it's not a surprise that after 20 or so years of the Constitution, there is consideration and reconsideration of some of these issues. So, I think in this particular case... Ono abaka era bamutadde ku nninga okunnyonnyola ku nsonga endala omuli ebisaanyizo by'abaagala okukulembera nnyaffe Uganda nga obuyigirize abakulembeze ab'ennono n'ebintu ebirala bwe biteekeddwa okuteekebwako nnyo essira. And that's what imputes bias in this. That, for example, political leaders from the NRM can be either district chairperson of the NRM but also members of parliament of different areas. And they go within that capacity from now, and we've seen that in various meetings, conducting consultations and popularization of Article 102B. The question is that don't you see bias? And from even what has happened, people that don't either red ribbons or have Tochikwata or like Honorable Mao have been stopped from interacting with other persons by the same police because they are anti-lifting of the age limit cap. For me, the question was as regards bias, or you rein in on the institution of police from trying to interfere with those that are anti. We are not saying that you do not have the right. We are saying you have the right as a political party to do whatever activities you want to do, but there should not be bias on one group versus the other as regards the consultations on Article 102B. I agree with the Museveni that the police is for all Ugandans and there should be fairness not only in the police but in all state institutions to ensure that Ugandans are indeed enjoying their democratic rights. Ensonga y'ebigenda maaso mu ggwanga omuli n'abantu abattiddwa awamu n'abakosebwa mu kwebuuza ku bantu ku nsonga y'ennongosereza ey'akawaayiro 120 nayo agikoonyeeko. Akakiiko kasuubirwa okuddamu olunaku olw'enkya era kawulirize endowooza z'Abannayuganda endala. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.